Okay, ogamba otya mukulu Vegas? Yendi bulungi. Mukama ayamba, mukama n'ayamba. Kaniriro nga kamaanyi. Kyenza alina omukyala eyakomyewo oyagala nfaanane ntya. Kitegeeza nkeera ku makya ekyenkya nga weekiri. Omukyala yakomyewo n'ensonga ezamutwala ettaki ate tezaakoleddwako. Yagambye nti bamugambye abasawo nti tekijja kusoboka wakikola ajja kufa oba yagenda ng'agenda kola transplant. Ne bamukebera nga obulamu bwe butono bw'akola transplant ayinza okufiira ayinza okubeerawo akaseera katono n'akola ki n'afa. So ne tusalawo abasawo nga bo ne basalawo ne bamugamba asigale ku dialysis. So yeyo dialysis kwabadde era n'olwaleero atandise eyo Nakasero e Uganda. Eyo dialysis ya bbeeyi. Tetulina kyakukola kubanga obulwadde bwe twafuna eddagala lyabwo dialysis. Tujja kukola ekisoboka ajja kutereera inshallah. Dialysis eno omuntu yandiyagadde okumanya yeetya era buli lunaku muba muteekamu mmeka? Sente nnyingi naye nga omanyi sente z'ebizibu tezibula. Sente z'omulwadde tezibula, sente z'omusibe tezibula. Tugattagatta Katonda n'atuyamba ne tuzifuna ne tuwaayo. Olunaku mwayo sente nga mmeka? Sente nnyingi, sente nnyingi zisijja kwogera kukamira wano naye nga kyoba omanyi omulwadde bwe yalwala bwa bbeeyi sente nnyingi. Ne Mukama atuyamba munnange ne tufuna ne tulaba nga tuwaayo. Ne State House before yali etuyambako ate era nsuubira basobola okuddamu ne batuyambako kuba sente ezo kinnoomu ngaffe nga Vegas toyinza kuzisobola nga toyambiddwako nnyingi. So tusaba Mama Nakyobe addemu atuyambe nga bwe kyali nga naffe bwe tweyamba. Kityo. Okay, twalabye yatugambye nti no oba atuuka okukola transplant ne basanga nga n'omutima mulwadde. Ensonga y'omutima eyo namugumya ne mugamba omutima gundekere fuuka omusawo w'omutima gwe. Akyali e Kampala nga tannagenda eri twali tumanyi nsigo yokka. Kitegeeza omutima gwali mulwadde naye nga ngujjanjaba nga nze omuntu. Oba ntegeerekeka. So kati ebisinga okutta abalwadde b'emitima ebeera stress of which nga nze mukyala wange oyo simuwa stress. Making sure okulaba nga ye mukyala asinga okuba nga ali happy nga yasinga obusanyufu. So buli kyenkola making sure nga ali happy. Olw'ensonga omutima mulwadde talina kunyiiga kyegeera ali delicate baby oyo. So kati nkola bimunyumira byokka. Mugenda kikola mutyo olaba nti abeera ku medication kuba tulaba wabaddeko ettaki n'amatama tulaba gazzemu ne gagejja skin ekyuse. Mugenda kikola mutyo olaba nga bambi afuna medication eno kubanga si byangu ng'embeerawo gye tulimu. Okusookera ddala tujja saba Katonda atuyambe kubanga si ffe tujjanjaba Katonda yajjanjaba. N'abasawo era namugamba yaŋŋamba obulamu abasawo bamugamba obulamu butono. Namugamba abasawo nno munnange bakola kyabwe naye Katonda yazannya paati ki? Paati ennene. So tujja kulwana tulabe ng'abeerawo nga bwe tumusabira ekisinga obukulu okumusabira. N'ekirala ekisinga obukulu mu nsi yafuna omuntu amwagala ebyaddala nga laavu gy'amuwa si ya bukuusa si ya bulimba ng'amwagala mu llo nga bw'ali osegedde yaddemu ab'amawulire mwogera bino ne mwogera biri temuyinza kunzijja ku mulamwa kuba temuntuma nga waifuli. Giri gyali mitima gyakwatagana ne tusiimagana ne twagalana. So kati ebyo mwogera mwagalako kino kiri temusobola kunzijja ku mulamwa maani. Abantu bagamba nti n'omwagalako ssente ze twasonda. Anti toyinza kuggyako muntu right yakwogera okitegeera. So kati sente ze bagamba ze baasonda beebale kusonda nange ndi musanyufu okubanga baasonda. Naye nga bambi ne ze baasonda tezaamala. Kyegedde bulungi. Sente ze baasonda tezaamala. Naye ng'era tuli basanyufu nti at least baasonda bamuyamba era neebaza buli muntu yenna yenna
eyawaayo akatono ke yalina ku lwa Evelyn era nja bategeeza nti zaakola omulimu munene nnyo. Ebifaananyi Evelyn wabeeredde bwebwe bibadde bijja bitambula ng'ali ku biiki, olumu napostinga ng'ali mu ssanyu, olala napostinga nga ali mu nnaku. Golowooza abantu tebatandika obbeeraliikirira nti ssente zaabwe mulimu zizannyiramu oba mulimu. Evelyn mwali mwamusindika mu ddwaliro okubeera ku kitanda paka. Kyembuuza nange we mwasonda ssente mwali mwagala abeere ku kitanda buli kaseera. Of course yeetaaga okutambulamu ogutali musango. Omulwadde yenna okutereera era alina okutambulamu. Neebaza mikwano gye egy'ettaki gyasobolanga kyova olaba omulabi ng'afaanana bw'atyo. Evelyn bino si bya bulimba nti si mulwadde, buli muntu akimanyi nti mulwadde, naye ate muleme kuvangayo olw'okuba mumulabye nga agenzeeko awutu. Bannaye talina genda awutu olw'okuba yalwala. Kati ate mugenda kwogera biki? Kuba kati ate ngenda kubanga nze bwe mba naye tuba awutu buli kadde. Omanyi omwana oyo ayagala nnyo amabbali g'ennyanja, kati mutwala nnyo ku mabbali g'ennyanja, akawewo ako ne kamufuuwako. Emabegaawo wali otusuubiza akyali ku kisaawe Entebbe, ogenda kuba omuteekako engagement ate nsumulula gw'osuna. Lwaki oyayanira ekiwagu ng'ate enkota yammwe? So nayagadde asooke adde ku dialysis atandike medication kuba sinti yawonye yakomyewo neera mulwadde. So sayagadde kusooka biri nenjagala asooka atereere. Era ebyo ngenda bikola mangu ddala era nja kubayita kuba mmanyi mulina olugambo, mulina okumanya olugambo. Tegedde bulungi. Even nangu yagambye nti no yatandika obbeera naawe abantu bamuvuma bingi bakuvuma bingi n'atuuka n'akubuuza mukwano n'omalako. Abantu nga bakuvumye nnyo Vegas n'omalako beera nti you're going to be with Evelyn paka mu bulamu bwonna. Okusookera ddala nze okwagala Evelyn sikikola kusanyusa gundi oba gundi, nsanyusa mutima gwange kuba gwe nkola ki gwe ngoberera. Kati abantu naye banaayogera kyoba ki bamimwa gyabwe kyegeera. Ate Evelyn ekimuluma nsigo, ebirala bikola mulamu ebirala bikola. Ate si nti munnaye nti ye talina kwakola kikwagalibwa. Kyova olaba kyabatawanya nnyo obwongo ne bagana yamwagala. Questions ne zibeeraawo. Naye nga nze okwagala Evelyn sirina gwensanyusa, nsanyusa gundi, sirina aboogera sibafaako. Okay. You're one of those people we have in this industry abalabika obulungi abalinamu kasente abawala abalungi bangi era abali so good looking abalina emibiri emirungi. Why Evelyn all? Balungi kungulu munda si balungi. Balungi kungulu munda si balungi. Evelyn kyabasinga mulungi munda ne kungulu. Okitegedde ekyo nkibategeeza mulungi munda ne kungulu alina omutima omulungi. Bano bamugambako abo katubasabire Mukama abayambe bafuna abasajja abalala. Nze nagenda noono baby girl. Ate kati alinga muzungu wamulabyeko? Alinga muzungu. Agamba gwaziza obulamu bw'engulu era singa sigwe singa tusuubye nti y'omu ku mbuyaga ezikunta. Ekyo akyogera bubi. Sinza azizza obulamu bw'engulu. Gwasinza omulago omukwano. Katonda yabaddemu ensonga. Ekiki? Kubanga ye yaleeta Vegas mu bulamu bwe. Kitegeera. Omenze nze ndimukkiriza ne musajja mugatuli kikyova olaba sappula eno munnange tenswaza kwambala. Njambala kyekimu ku kinsooka ku mubiri nga sinayambala kintu kyonna. So Katonda yabaddemu ensonga bannange ate era ng'akyalimu. Ome Katonda tayiwa. Kuba akiŋŋamba nnyo Evelyn nti nina obulamu butono Vegas lwaki tofuna abalala temuba owaaye. Olwalidde emyaka 2 abantu balwalidde ennaku 2 mu COVID ne bafa ne babaziika naye gwe wooli. So ekyobulamu kireke. Katonda yamanyi bw'aliba akwagadde alikuyita. Alina ensonga lwaki akyakutaddeyo.
naye ng'omwagala ku llo mwagala mu llo ku mutima. ku mutima ate ndi musanyufu ate era nga ndi proud Okay. ndi proud olwa Evelyn. Okay. Yes. Mwoyo obubaka n'abantu basuubire ki engeri gye yakomyewo nga ali ku mutindo akkiriza ekigenda mu maaso. She accepted mayi mu nsi esinga okutunyigiza butakkiriza yakkiriza nti she has to live ku ddagala ate nga musanyufu. Ekisookera ddala ayina omusawo w'omutima atamusasuza osegedde era ekyomutima namugamba ebyo ekyo kindekere dokita w'omutima so mwagala nnyo omukyala oyo simenda bwe nnyinza kukyogera naye nga mwagala nnyo nnyo embeera mwe mulaba mwali naye ate naye era akyusiza nnyo obulamu bwange kyabedde akyusiza nnyo obulamu bwange so mwagala nnyo ebiddako mujja kubiraba. Bino si byakola mawulire omwagala mulaavu. Singa tetukyali mu kamera kati singa twagakola lino ebiggwa singa sikyalina kyenoonya ku kamera kitegeeza singa nagakola dda. Evelyn simwagalira ku kamera mwagala off kamera namwe aba kamera wemujja era nenjibakuba ate obamuzize kukola lugambo muddeyo munyumize abali eyo nti oli omwana yoli gwe bayogerako. Mwoyo obubaka bw'omutima obusembayo. Simanyi nakumanya kuba buli we mwogerako mpulira nga omutima guteredde. Ekiki? Byonna bye mba ndowooza mpulira nga sikyalina stress. Tekisusa. Oyo bebi oyo stress killer. Aki? Kuba okuva lwe yakomawo lwe namukima yadda ku Saturday ekiro ssaawa 10. Obulamu bwakyuka nnyo. Okuva lwe namulaba nti wuuli. So mwagala nnyo simanyi Katonda yamuteekamu omukyala ono. Bagasa ekisembayo totya abantu kwogerako nti oli mu kutulugunya mulwadde. Okutulugunya kutya? Kuba right now Evelyn Nabusitali fine. Akyalina ebimusubu. Kati gwe okwagala olowooza kyeki? Okwagala si kwebaka na muntu ku buliri. Gibeera mitima. Ebyo byammwe kati mwe abawala abato kitegeera n'abayaye be mubeera nabo okwagala omuntu sinti kwegatta na muntu kubeera naye ne mwebaka. Eyo si eraavu. Kyagedde Katonda bw'ali basaasidde n'atereera nakyo kirikolebwa ne tetuli crash. Ozegedde njagala muntu gwendaba. Kyagedde